So kiri gye tuli yensonga lwaki nagamba nti really nze olwaleero sirowooza nti tusobola okunenya mwami Museveni olw'ebizibu bye tulina. Ffe tulina okwenenya kubanga teri atamanyi kyali myaka 4 nga byakola byebimu nga ffe tulemeddwa okwejjako ensonga eno. So era oli ajja kuba nti for example ku nguzi ba minister rather abako ba parliament omu babiri basatu bali ku misango gya kubba nsimbi za muwa musolo. Someone will tell you nti maybe so naye nkugambye nti naye kennyini agamba naye kennyini yandibadde mu kooti oba mu kkomera n'agamba yennyini kubanga yazimbye bino byonna okubeerawo byonna. In fact sente zibadde zijja mu parliament ezagulirira ekisanja zavaawa mu 2.5 ne juzi mu togikwatako zavaawa yabadde yagula. So abalowooza nti tusobola okulwa you see ekinaleetawo enguzi okuvaawo be bannannyini sente ffe okuba n'obuyinza okusalawo wa gye ziraga ani anaazikozesa ani ataazikozesa zinakola ku ki nga ffe bannannyinizo tuziinaako obuyinza n'okuzirondoola n'okulaba nti bwaba awabulankanyiza sente zaffe akwatibwa nayisibwa nga bwe kisaanidde. Ekyo bwe kibanga tekiriyo nga bazitwala nga tetulina kyakukola bajja kusigala nga bazitwala nga bazikozesa. So eddagala litandikira ku kujjawo kino. Okukijjawo makubo gali 2. Ffe okwekolamu omulimu ogwawamu ne tusitukiramu ne tubagamba nti ekimala kikola ki kimala oba mubo bano ababbi mubo bwe wabaamu abanaafunamu ekitegeera ne balaba akabi ke boolekedde ne bagamba nti owaaye weewaawo tukoze bino naye katuyimiriremu twerowooze nga Luto kye yandibadde akola nga tanasooka kutta abantu yandibadde asobola kugamba nti ewaaye mbawulidde katutuule tulongoose. So singa mubaamu omugezi era mu bano n'agamba nti abaaye embeera noonyereza kati ng'ono agamba nti obuwumbi 40 obutabalika 10 babutwala ku buli 40 n'agamba nti ebintu binsobedde mu kifo ky'okugenda mu maaso ng'alimba simanyi ntaddewo akakiiko kanaakola ngenda kwongeza obukiiko n'agamba nti embeera eno nga bwenjirabye twetaaga okutereeza eggwanga buto n'olwekyo tutuule tulabe transition enkola empya nasobola okukyusa bino nga bweneekolebwa. Nze ndi mweteefuteefu okuddawa ebbali tulabe eggwanga nga bwe lisobola okukola ki okutereezebwa. Ekyo si kisuubira naye singa kibaawo kyekimu ku byensobola okukola ki olusirika luno olugenda mu maaso ffe kitukakatako nakugambye tuleme kunenya oli twenenye ffekka kitukakatako okwekolamu omulimu ogw'amangu era nze gwekeera buli kumakya nga ngezaako. Is it a waste of time? Not just time but also our money. Ne sente zaffe endala bazoonenera eyo n'ebyambalo obulidde nabyo bya sente nazo nabyo kwonoona bwonoonyi nga temuli. Nagambye waliwo gwe nagambye nti mpozi omukisa gwe babadde batuwadde netugwonoona lwa butabatayiza bonna nga
tebatuwa omukisa bonna nga bekunganyiza wamu tetubatayiza tewagamba wano tebukyavuddewo eggwanga lirina okutereera naye nga kulowooza nti mubo munabaamu ekivu ekyangwanzi nekirongoosa eggwanga tekisoboka busobozi kubanga yosi kati baminisita bweba bemuyita baminisita tebakyaye abayina akatono ennyo ke baali nga basobola okuwabula abakulembera ako kagwawo dda gwempulira ayogera bino nabiri naye nga naye kati akimanyi titeri akyamuwuliriza ye otafiire muwulire oluusi nga wabako wayogera nayogera bino nayogera biri banange tugenda kufa kagamba ye akyali mundowooza akalaba nti waliwo omutawaana ogujja naye abasigadde baana banja aba onogobi bano just banoonya misaala bonna just misaala kutambuzibwa n'emmotoka oba n'ababakuuma naye kuba nti bo so amaanyi gaabwe n'amagezi bagamalira mu kutunuulira Museveni agamba ki alowooza ki sina kyagamba alowooza ki n'abanga kwegamba eggwanga likkakkanya okutuuka ku ekyo you see Mwami Museveni tabyogera mu 86 abyogera ng'amaze emyaka kumpi 4 mu bukulembeze bw'abanga alina kye yali asobola okukola kubanga ekiseera kya gavumenti emyaka 5 era baagala kuba ne programu ya gavumenti ya myaka emeka 5 afunye bisanja 8 si kimu so programu gavumenti olina okugenda mu myaka 5 nga programu yo gikoze eki ogimaze myaka 4 ng'enguzi kati ye official system etambula mu ggwanga olowooza nti Mwami Museveni yandibadde nga asobola kwogera ku nguzi ne wabaawo n'ayonoona obudde awulirize Museveni kyagambye ku nguzi era bw'owuliriza nti Museveni agambye eki ku nguzi tiagenda kugirwanyisa naawe butereevu nkwongerako bali abasiru butereevu kubanga si kubanga tumula Mwami Museveni oyo gwola nakugambye nti system efuga eggwanga lino ya mundu sente ze batwala mu butongole ze bayisa mu parliament ze batayisa mu parliament zonna ziwambibwa enkola ya mundu it's organized crime nga yagikulira kino nkyogera with authority with absolute authority nti nkola ya organized crime ngenderere esise so ya bintu bibiri okusooka bye batwala mu bumenyi bw'amateeka nabyo bingi byabakola mu bumenyi bw'amateeka ne bye bakola mu mateeka naye nga byenkanankana n'enguzi kubanga you see tosobola kubanga eggwanga liringa bwe liri olaba abaana abaweddemu essuuya batalina mirimu abajjudde buli wamu ogenda emulago wali olaba abasula ebweru in fact mulago yonna abalwadde basula wabweru kuyingira mu layini ku makya ne be bajjanjabira balinze kujanjaba bonna bajjudde wali n'emalwaliro gonna bwegali ate nga kye balinze era naye okusasula ebyo byonna ndowooza ye takyabimanyi kubanga nga bwe ngamba tuli mu gavumenti bbiri waliwo ey'aba Museveni abatamanyi kigenda mu maaso waliwo n'abeeno abatalina buyambi n'akamu
so tosobola kubanga oli mu nsi bwetyo eyebizibu bwebityo noddira ng'omwaka oguwedde n'otwala mu butongole obuwumbi 800 mu makaago mu maka si mu office n'otwala obuwumbi 800 mu 2 bwalidde mwaka oguwedde nga district number zifuna wakati wa buwumbi 3 n'otwala 8 kyogenze Kyankwanzi mwogere ku Nguzi kati boogere kuki yensonga lwaki yusi takyasobola ababba amabaate luli tetubamanyi bamanyiddwa tebali siba minister wa finance abbye amabaati tutamanyi ngeri ki gye gatuuka mu compound ye era minister wa finance n'olwaleero wali aweereza eggwanga era yatematema prime minister simanyi biki yonna gavumenti nvundu jatudde era nga evunda kuva ku ye in fact yagivunza kubanga bonna balabira kuki balabira ku kyenagambye tosobola kubanga okulembera yatugenda it's unacceptable yabadde quoting figures za IGG nti nearly 10 trillion zezibbibwa mu buli yake 10 trillion yes 10 trillion naganti trillion yana naganti this must stop it's unacceptable yake nyini yandibadde yesekerera kubanga lyana kiyimiriza basiye oba bazibba kwani so Doctor, I'm going to be second them. I mean, you cannot find a more pathetic ekintu ekiswaza ekisinga kwekyo omaze mu gavumenti emyaka 4 nga gwe CEO w'eggwanga gwe nannyini kulabirira buli bintu byonna noona akugamba nti babyeko 10 gw'omutaddewo kale nogamba kati ono gwe yaleese nti alabirire gye bazijja mu revenue simanyi ye David ani gwe baleese Kalemera eyali yakabba myaka 2 emabega ne convicted si kubanga bamulowolereza naye nga bamuwozesa musango ne gumusinga ne bamuconvictinga myaka 2 gwolese akulembere okulaba nti tebabba sente yeje yazibba kaliga gokyawuliriza oluyala awuliriza Mwami Museveni byayogera ku Nguzi yaba ga wakusekerera tukoota mugalumonde mu kulwanyisa obukenuzi nga system eriwo yekulembeddemu system yenkenuzi system y'obukenuzi y'obubbi kubanga bwe bugizimba